Ku ntandikwa y'omwezi guno, Minisitule y'ebyenjigiriza ngeri wamu ne Minisitule evunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti basaba abasomesa b'amasomo ga arts okusaza amakeediimo kaabwe badde mu bibiina nga gavumenti bw'eteekateeka okukola kwemulugunya kwabwe. Kino kyaddirira abakulira abasomesa bano abeegattira mu kibiina kyabwe ki Uganda Professional Humanities Teachers Union okusinkana omukulembeze w'eggwanga n'abasuubiza okwongeza omusaala gwabwe mu bitundutundu okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Bannange yalagidde kati olwaleero abasomesa b'amasomo ga arts mu bitundu by'ekigezi nga muno mulimu district 6 okuli Kabaale, Kisolo, Rubanda, Rukiga, Rukunjiri ne Kanungu bavuddeyo ne bategeeza nga bo bino bwe baabigaana nti era okuva olwo bo tebaddanga mu kibiina okutuusa ng'ensonga zaabwe zikoleddwako. But when they went there, they never represented us well. We made resolutions, they went there, were like no equal pay, no classes. But when they went there, it seems they did their own thing and they came and we didn't agree with them. Banno balumirizza bannabwe naddala abakulira ekibiina ekibagatta okubalyamu olukwe bwebasisinkana omukulembeze w'eggwanga nti byebataabatuma si bye baayogera. The 7 people who represented us when meeting the president on Monday in State House represented their own interests. The things of building houses for teachers is what we had not sent them for. The thing of educating our children, paying tuition for our children at the tertiary level is not what we had sent them for. I'd asked them to only resolve on equal pay. We were not sending them to negotiate salary. Bano bagamba nti omukulembeze w'eggwanga azze asuubiza n'atatuukiriza mbu bo bakooye ebisuubizo ne bwe kityo ebyokusomesa abayizi si bye baliko. Them pay us the 4 million, the 2.2 and the 2.2 million and 1.2 million so that we build houses for ourselves. We shall not die in these schools. Kati bano basabye bannaabwe okwetooloola eggwanga lyonna obutadda mu kibiina mpaka nga gavumenti ekoze ku nsonga yaabwe ey'okwongezebwa omusaala kubanga bakola emirimu gye gimu n'abasomesa ba saayansi. I'm appealing to regions, eKigezi region, Toro region, Sebeyi, Teso, all regions countrywide to continue with the industrial action because we have not got what we wanted. For us, what we want as regions, as teachers of Uganda, we want equal pay for equal work. As science teachers are given 4 million, are paid. Let arts teachers be paid. Kinajjukirwa nti ekibiina ekigatta abasomesa b'amasomo ga arts ki Uganda Professional Humanities Teachers Union kyavaayo ne kisazaamu akeediimo kaabwe era ne bategeeza nti buli musomesa aneeyongerayo n'akeediimo kano ajja kuba akikola nga ye Ssekinnoomu.